Eno essula ey'omunaana ey'akatabo kaffe akazinunula omunaku. Essula erina omutwe gugamba nti mu nsi ya Kabaka Nyerere bazisomba bulyambwa. Essula egenda bw'eti: bwe twamala okuwona embogo ne tusisinkana abasajja 3 ne tugenda nabo era ne batunyumiza bingi ku nsi bulyambwa. Abantu b'omu nsi eyo gye twayingirira akawungeezi baali ba kisa kingi bulala, anti buli we twatuukanga nga batuwa emmere ya buwa era nga batulagirira n'emijini egy'okusulamu. Nga wayiseewo ennaku nga 5 bukya tutuuka mu bulyambwa, twali tutambula okumpi n'omujiini mwe twali tusula ne tugwa mu tteeka ly'omwami Ndodooti. Bulyambwa abaami baayo nga balina obuyinza bwa kitalo obungi, buli omu ng'ali kumpi kuba kyetwala era abalala nga bakyewaggula ddala. Mu bo nga Ndodooti yakulembera. Twagwa bwe tuti mu tteeka lye. Twali tuyitaayita ne tugguka mu kkubo eryayitanga emmanju we, ate nga yateekawo dda etteeka nti tewabanga muntu mugenyi yenna ayita mu kkubo eryo, si kulwa nga mugiramu abakessi. Okulikukwatiramu ng'ottibwa buttibwa. Ffe olwaliggukamu nga tukaada, kazzi Nabbamba atujjira. Munnange nno abambowa twabagwamu 5 ng'emikono bagizza gye gitawemera ntungo, olwo n'empi zituyiseeko nga batukulubbya nga batutuusa mu maaso g'omusigire w'omwami, kubanga omwami yali amaze ennaku nga taliiwo akyadde. Tetwalwa nga tumumunya mu musango, ye nno nga tuwoza biki abatalina atusemba. Obujulizi obwasooka bwali bwa mmankwetu, ate obwaddirira bwajjula ebigambo bingi lufulubenje ebyatukonjerwa. Omusigire teyabandaaza nga agutusalira kutumegga, ekibonerezo kya kufa. Ne tumanyira ddala ng'obwaffe bugayeggaye, ekigere kyaffe kitusudde mu matigga ne mu ntate eno. Ne batutwala mu nkomyo tulindirira olunaku lwe tulitirimbulirwako. Mu mbuzi ekoggoomwo twamalamu ennaku nnya bunya ziti, naye zaali ng'omwaka. Baatusiba bwe bati. Baatufukamiza amatiitiiri ne batuweta ensingo ne baziteeka wakati w'emiti ebiri, ogumu nga guli wansi omulala nga guli waggulu, era mu miti egyo nga mulimu ebikatokato nga toyinza kugolola nnyo nsingo yo oba okugissa ne bitakufumita. Amaaso buli kiseera nga gatunudde ku ttaka, ne tusiibanga tutyo era ne tusulanga tukikijjana okuggyako akaseera akatono ke baatuteewuluzangako nga tulya. Omulundi gumu baaleeta gonjayokya ne bagezaako okumutuvuubiika mu matama, nze oyo yali amunvuubika mu kamwa namuluma engalo, n'ayomba nnyo nti empayipayi eno okujja ennuma bw'eti. Yanneewerera okumbonyaabonya ennyo ku lunaku olw'okunzitirako nti agenda kusooka kunsalako ekifi ky'ennyama nga ndaba akiryebuulemu obulere ajja abundiise. Nze mu kiseera ekyo nali neesiniddwa nga sikyafaayo ku ngeri gye banaanzitamu, anti nga mpaawe magombe gazza. Baali baakayisaawo olunaku lumu bumu luti nga batuyiye olunyata ku bigere olwatusiiyiikira omwo ekimomozo, ne tujjula okufiirwa omwo ekituyu, anti nga toyinza kukuba mulanga abambowa ne batakuguunya bitolima bya miggo nti toowogganira mwami. Ne beetotyoggolera ku ffe ne bakamala, newaakubadde nga ffe tetwabalinaako ndibu, naye ekkonda lye baalina mu myoyo gyabwe lyabaggwerako ku ffe. Era waaliwo ne kazambi w'ebikolwa ebirala bingi bye baatukola. Ku lunaku olwokuna omwami Ndodooti bwe yadda n'alagira tuttibwe mangu, mu kkomera bazzeemu endulundu y'abasibe be yajja nabo. Ku makya g'olunaku olwokutaano abambowa ne batulaza eri ettambiro ne tusejjera mpola, naye bwe twatuuka mu masaŋŋanzira, omu ku bambowa n'asumulula ensawo yange kazzi ng'ettulya mu mula wange, mwannyinezeko omunaku gwe yansibirira lyasumulukuse dda. Mula asaasaanidde mu nsawo yonna. Bwe yali aggyamu ebintu kinnakimu, mula n'amusensera mu nnyindo, anti emyasi ne gitta egy'okumukumu, amaziga jjulujjulu, eminyira nnyirinyiri. Munne we yamusemberera akyalabe ekimwasimuza naye nassa okwo. Omumbowa oli eyasooka okusumulula ensawo yali yeesangula amaziga, kaamulali n'amugenda mu maaso. Naye bwe yayimba okubalagalwa n'okusonsomolwa, wamma ggwe namusa n'etuuka ku nnyooge. Baalwedda ne bambuuza mbannyonnyole nga bwe guli, ye munnange emikolo eyali omwangu okusinga kwe kubaanukula nti bassebo nno mufudde bufi, anti mujja kubeerera ddala bwe muti okutuusa olukuusi lwe lubaggweerako. Gwe kale bwe banaaba bamaze okututta, ani alibanogera omukudulu oguli basawula?
Omumbo owookubiri n'aboggola nti sirika era mutuvumule mangu mmwe bakali bulogo, si kulwa nga tubattira wano. N'asemberera Mikolo ng'agaludde effumu lye, nze kwe kuseka nga so nseka luggumugumu. Ne mmugamba nti olowooza bw'onootuttira wano kinaaleetawo njawulo ki? Eri gye tugenda kufa, na wano tujja kufa, kale mututtire wano, anti mpawo magombe gazza. Munaaba mutuwonyezza na lugendo okufa nga tukooye. Ko Mikolo nti mbadde wuuyo wagolodde nadde effumu. Olinda kyatanfumita olwange luggwe. Kyokka jjukira nti okututtira wano oba eri gye mututwala tekijja kubawonya. Naye baali bakyazuuzumba n'okwekalamula, nze ne nziguka ku magezi agaatuwonya. Kye nakola kwe kwolekera Omumbo owookubiri yali ayimiridde awo ng'asirise ebbanga eryo lyonna. Bwe namala okutemya ku Mikolo asirike ne mmugamba nti wamma basajja battu tujja kubavumula, anti nammwe si mmwe mwatusalidde ogw'okufa, wabula mutuukiriza kiragiro ky'abaweereddwa, kale mmwe tunaabonyaabonyeza ki? Leero tunaafuuka kiso kya mbuzi? Ebigambo bino nabyogera mpola ddala nga buli kimu kisimbako amannyo era nga nkiggumiza, kyokka nga mbuusaabuusa obanga omutego gwe nali mbasembereza tebaagulengere ku gwebalama. Bwe ntyo nga bwe nfuuyirira kannasswi ne mbasaba bantewuluze ku mikono ndyoke mbagire mu nsawo eddagala ery'okubavumula. Ko Omumbo oli nalukalala nti litulagirire naffe tulina engalo ezirijjamu. Oyagala tukusumulula oyongere okuloga? Ko munne olina agatambaala ebitambo ebinaakujja omusaayi mu matu. Ono omusajja gwe tusibye emiguwa ku magulu asobola atya okutuddukako, sinakindi ne bwe tutamusumulula mikono ayinza okwongera okutuloga. Kale nno endwadde egenza okutukwata tumaze kumusumulula mikono? Mpozi nga ggwe tolumwa nnyo, naye nze mpulira ng'amaaso agambuuka mu kiwanga. Nga bamaze okwogera bokka na bokka mu kaama ebigambo bye ssaamanya, oli nalukalala najja nsumulula emikono. Ekyo nga kiwedde nankwasa ensawo yange gye yakwasa obusongezo bw'engalo era gye yampeereza ng'atunudde kimbalimbali. Ng'amaze okugimpa ne mbayita basembere wendi. Nabo tebaali babi ne basembera. Nze kwe kubakuba amabega ne nningiza mu nsawo ng'alina kissaagala balabe. Mu kaseera ako kennyini ne njoola olubatu lwa mmula nga tebanategeera na kyenkola, ne nkyuka omulundi gumu ne ndubamu etta lwonna mu maaso. Wamma ggwe ne kibula omukombi. Omu yali ankunuukiriza nteme n'atema munne. Baabo bayambalaganya ebigo bisse. Kino kyani ky'omu, kino kyani kya mulala. Bwe nali nkyatangaaliridde mbatunuulira nga bwe beekuyenga ne nzijukira obulamu ne mmagamaga kye nnaasazisa emiguwa Kazinga n'Emikolo yagguse dda mu kirowoozo kyange. Kwe kuŋŋamba nti kwata effumu eryo erikuli okumpi osazise eryo. Omu ku bambowa kwe kugamba nti ssebo tosala, era n'ayita munne amuyambe kubanga yalowooleza ddala ng'alwana nange era nga Mikolo nze yali awa magezi musazise effumu. Nga bwe twali bawa akasanke saalwanga nnonda ffumu nga nsala miguwa egyali gitusibye amagulu, nga nsala na gyali gisibye Mikolo, nga twekomya amafumu agabadde ag'abambowa nga tuyota, naye amagulu nga galinga biwuulowuulo era nga n'ebigere nga bitiriika omusaayi olw'olunyata lwe baayiwako, naye nga tetuwulira bulumi bwonna wabula okuduma obudumi n'okumala gapaala tutyo. Tuba tudduseeko akabanga ne tusinkana ekibira. Ne tukyamukako katono okuva mu kkubo ne twekweka kubanga twalowooza nti bwe tudduka omulambaalo si kulwa nga tusanga abantu ne batuyimbamu obwala ate ne batuzaayo emabega nga balowooza nti tulina kye tusobezzaayo ekituddusa. Oba yadde abambowa abalala okutuwondera nga bategedde ebibadde ku bannaabwe. Nga bwe tutamanyaalirira nnyina bwe twalwawo akabanga ne tuwuliriza nga wonna tewali kanyego ate nga n'ennyingo zaatadde dda munnange nno ng'otulo tutujjawo. Okuzuukuka ng'enjuba etuli mu mutwe era ne tumanya nti ne munda muli muwawu, nga tunoonya amatungulu nga tulyako, nga tunoonya amazzi nga tunywa era nga tweyiwako nga n'ebigere tubinnyikamu nga biwoleramu. Twalaba obudde bumenyese ne tuva mu kibira ne tubebbera nga tugenda tupipira bupipizi era nga bwe tweboolya. Bwe twawulira ng'omuntu ajja ne twelimbika mu miti okutuusa lwe yamalanga okuyitawo naffe ne tulyoka tudda mu kkubo. Ne tutambula mu ngeri eyo okumala ebbanga ddene ddala.
Munnange nno bwe twafuuka tuti empulunguse mu lubengo lwa Ndodooti ne tuwona mu mannyo g'empisi, naye nze ndowooleza ddala nti baba kutuwondera tebandiremye kutuggukako kubanga singa mu kusooka tetwekweka wala, singa ffe embuyaga ezikunta naye Katonda yazza bibye. Essula awo ekomye, weebale kuwuliriza.